Essula ya 21. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Nabosi Omuyezuleeri yalina olusuku olw'emizabbibu olwali mu Yezuleeri kumpi n'eriyumba lya Akabu kabaka w'e Samaliya. Awo Akabu n'agamba Nabosi nti, mpa olusuku lwo olw'emizabbibu mbeere nalwo okuba olusuku lw'enva, kubanga luli kumpi n'ennyumba yange. Nange ndikuwa mu kifo kyalwo olusuku olw'emizabbibu olusinga obulungi. Oba bw'onoosiima, ndikuwa ebintu ng'omuwendo gwalwo bwe guli. Awo Nabosi n'agamba Akabu nti, Mukama akiddiza eri gye ndi, nkuwa obusika bwa bajjajjange. Awo Akabu n'ayingira mu nnyumba ye ng'anyiikadde era ng'anyiize olw'ekigambo Nabosi Omuyezuleeri ky'amugambye, kubanga ayogedde nti, sijja kukuwa busika bwa bajjajjange. N'agalamira ku kitanda kye, n'akyusa amaaso ge, n'atakkiriza kulya ku mmere. Naye Yezeberi mukazi we n'ajja gy'ali, n'amugamba nti, kiki ekinakuwazizza omwoyo gwo obwenkanidde awo n'okulya n'otolya ku mmere? N'amugamba nti, kubanga njogedde ne Nabosi Omuyezuleeri, ne mmugamba nti, mpa olusuku lwo olw'emizabbibu olw'ebintu. Oba bw'onoosiima, ndikuwa olusuku olw'emizabbibu olulala mu kifo kyalwo. N'addamu nti, sijja kukuwa lusuku lwange olw'emizabbibu. Yezeberi mukazi we n'amugamba nti, gwe ofuga nno obwakabaka bwa Isirayiri? Golokoka olye ku mmere, omutima gwo gusanyuke. Nze ndikuwa olusuku olw'emizabbibu olwa Nabosi Omuyezuleeri. Awo n'awandiika ebbaluwa mu linnya lya Akabu, n'azissaako akabonero ke. N'aweereza ebbaluwa abakadde n'abakungu abaali mu kibuga kye era abaatuula awali Nabosi. N'awandiika mu bbaluwa ng'ayogera nti, mulangire okusiiba, mumuteeke Nabosi waggulu mu bantu. Muteeke abasajja babiri aba Beriyaali mu maaso ge, bamulumirize nga boogera nti, wakolimira Katonda ne kabaka. Mulyoke mumuggyewo, mumukasuukirire amayinja afe. Awo abasajja ab'omu kibuga kye, abakadde n'abakungu abaabeera mu kibuga kye, ne bakola nga Yezeberi bw'abatumidde, nga bwe kyawandiikibwa mu bbaluwa ze yabaweereza. Awo ne balangira okusiiba, ne bamuteeka waggulu Nabosi mu bantu. Abasajja babiri abaana ba Beriyaali ne bayingira ne batuula mu maaso ge. Abasajja ba Beriyaali ne bamulumiriza, nga balumiriza Nabosi mu maaso g'abantu nga boogera nti, Nabosi yakolimira Katonda ne kabaka. Awo ne bamuggya mu kibuga ne bamukasuukirira amayinja n'afa. Awo ne batumira Yezeberi nga boogera nti, Nabosi akasuukiriddwa amayinja afudde. Awo olwatuuka, Yezeberi bwe yawulira Nabosi ng'akasuukiriddwa amayinja era ng'afudde, Yezeberi n'agamba Akabu nti, golokoka olye olusuku olw'emizabbibu olwa Nabosi Omuyezuleeri lwe yagaana okukuwa olw'ebintu, kubanga Nabosi takyali mulamu naye afudde. Awo olwatuuka, Akabu bwe yawulira Nabosi ng'afudde, awo Akabu n'agolokoka okuserengeta mu lusuku olw'emizabbibu olwa Nabosi Omuyezuleeri okululya. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Eriya Omutisubi nga kyogera nti, golokoka oserengeta okusisinkana ne Akabu kabaka wa Isirayiri atuula mu Samaliya. Laba, ali mu lusuku olw'emizabbibu olwa Nabosi gy'aserengese okululya. Era onoomugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, osse era olidde? Era onoomugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, mu kifo embwa mwe zaakombera omusaayi gwa Nabosi, embwa mwe zirikombera omusaayi gwo, weewaawo ogugwo. Awo Akabu n'agamba Eriya nti, ondabye, gwe omulabe wange? N'addamu nti, nkulabye, kubanga weetunze okukola ebiri mu maaso ga Mukama ebibi. Laba, ndikuleetako akabi, era ndikwerera ddala, era ndimalawo eri Akabu buli mwana ow'obulenzi n'oyo asibiddwa n'atasibiddwa mu Isirayiri. Era ndifuula ennyumba yo okufaanana ennyumba ya Yerobowaamu mutabani wa Nebati n'okufaanana ennyumba ya Baasa mutabani wa Akiya, olw'okusunguwaza kuwansunguwaza n'oyonoonyesa Isirayiri. Era Mukama n'ayogera ne ku Yezeberi nti, embwa ziririra Yezeberi awali ekigo eky'e Yezuleeri. Owa Akabu anaafiiranga mu kibuga, embwa zinaamulyanga. N'oyo anaafiiranga ku ttale,
ennyonyi ez'omu bbanga zinaamulyanga. Naye tewali eyafaanana Akabu eyeetunda okukola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi Yezeberi mukazi we gwe yapikiriza. N'akolanga eby'emizizo ennyo ng'agoberera ebifaananyi nga byonna bwe byali Abamoli bye baakolanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Awo olwatuuka Akabu bwe yawulira ebigambo ebyo, n'ayuza ebyambalo bye, n'ayambala ebibukutu ku mubiri gwe, n'asiiba, n'agalamira ng'ayambadde ebibukutu, n'atambula mpola. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Eriya Omutisubi nga kyogera nti, olaba Akabu bwe yeetowaza mu maaso gange? Kubanga yeetowaza mu maaso gange, sirireeta kabyako ku mirembe gye, naye ku mirembe gya mutabani we bwe ndireeta akabyako ku nnyumba ye.